Baali badde bamemba ba Common Man's Party ku mitendera gya wansi eno. So bannayuganda mwesotingi nga bukyali. Twogera ku bwa president wa Uganda. Tetwogera ku bwa kansala bwe Kawempe oba bwe Kamuli. Bannayuganda ebintu ebimu bikole ki obigyemu omuzannyo. Twogera ku bwa president wa Uganda. Waliwo abantu be nalabye mujje mu Common Man's Party tubawe ebifo bye mukola ki bye mugwanira. Mugenda kuonoona ekintu kifuuke kya kuzannya buzannyi nti waliwo waffe engato ze bayita guluweera. Guluweera zetangira oba engato ze bakola mu mipiira gy'emmoloka nga giweddeko. Tetusobola basebo ne bannyabo eno serious business mujje mu kibiina ky'omuntu wa wansi tubawe ebifo ebitegeerekeka musavinga eggwanga lyammwe. Naye sebo okubeera ng'osobola bwa kansala bwa muluka ate ne tukulaba wali nti okimye foomu nedda sebo eggwanga muliwo ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala mukkirize tuve wano. Today we got the Electoral Commission clearly to pick our forms, as the Secretary General has put it, forms that are meant for signature corrections, much as we don't agree with that process. This is the party that was duly registered. The process of registration involved the correction of signatures. So it is just a wastage of time and operation for you to subject the same party to the same process that it concluded earlier when it is fielding a candidate. We disagree with that process. However, since it is a matter of law, we must present ourselves there, pick forms. We have the signatures. Members are all over. We are common men all over the country. As the Member of Parliament and Secretary General put it, it will only take us 1 week to return the forms. Yeah, we are not a new formation, only that we have all been carrying out subterranean operations. We only came on top after concluding a number of CMP. Amanya nze Nambuya Esther Chebe akulira abakyala mu Common Man's Party. Kyengenda okwogera eri abakyala bonna mu ggwanga mbasaba abakyala mujje mutujoyininge mu Common Man's Party. Ekigendererwa ng'abazadde b'eggwanga twagala tusharinge keki y'eggwanga. Nsaba abakyala tubeere ku mwanjo mu Common Man's Party. Mu gavumenti ya Munyagwa Mubarak tugenda kubeera abakyala bali ku mwanjo. Mbagala nnyo Bannayuganda. Abantu b'Embaale so muhano wenywe Nambuya lihubalanga mwite kwikatira atwera mu Common Man's Party. Common Man's Party habonero hefe rusania era ndukongera okwita nongere mbabolere iromo ya Common Man's Party mwite kulira atwera era hube atwera President wefe Honorable Munyagwa Mubarak n'abasinire. Webale nnyo webale.